Bwakyekuumidde ku MRU TV okola kyamaanyi gano ge mawulire okuva mu mawanga ag'enjawulo ng'okugakusomera ndi Namayanja Mary. Katusooke tufune emitwe emikulu egigalimu. Kenya yeegasse ku mugendo gw'amawanga amalala agatunda amafuta ebweru w'eggwanga. Omuwendo gw'abafiiridde mu mataba e Sudan gweyongedde. Obukuubagano bwa China ne America busindise Hong Kong mu kattu. Gano n'amalala katugakuwe mu bujjuvu. Kenya yafuukidde ddala eggwanga erisoose okufulumya amafuta mu mawanga amalala mu buvanjuba bwa Africa. Newankubadde Kenya ekyali mabega mu kuzimba ebikozesebwa ebyetaagisa okusumulula obusobozi bwabwe okufulumya amafuta mu bujjuvu. Okufulumya amafuta kwayolese obunkenke obw'okubaawo olw'engabanya y'ebyobugagga by'amafuta mu Kenya. Mu mwezi ogwokusatu omukulembeze w'eggwanga lya Kenya yasse omukono ku tteeka ly'amafuta ey'omwaka 2019 eriwa ebitundu 7.5 ku buli 100 ku magoba agava mu mafuta eri gavumenti eya wakati, ebitundu 2 ku buli 100 eri amawanga agafulumya amafuta n'ebitundu 5 ku buli 100 eri ebyalo. Peter Emuria Lotethro, amyuka gavana w'eggwanga lya Turkana, yategeezezza nti mu buwangwa bwabwe bwe basalira omugenyi embuzi, nnyini mbuzi eyo yaba ateekeddwa okusigaza embiriizi nti era abantu ba Turkana bamutegeezezza nti mu nsonga y'amafuta gano embiriizi ziteekeddwa kuba zaabwe. Omukulembeze Kenyatta mu kwanukula yategeezezza nti waakulwanirira abantu ba Kenya ng'era asuubira akatundutundu k'embuzi eno okutuuka ku buli munnakenya. Nga mu kino yabadde ategeeza nti amafuta amalungi gaakusigala mu Kenya nga tebannagaguza ggwanga ddala lyonna. Gavumenti ya Sudan yategeezezza nti 62 be bakakasiddwa okubanga be bafiiridde mu mataba gano. Tufune ebyafudde mu ggwanga lya Sudan. Kusinziira ku kitongole ky'ebyobulamu, abantu 98 be balumiziddwa nga 10 be baakawaŋŋangusibwa olw'amataba gano, ekikosezza ebyalo ebingi mu Sudan. Amataba gano gaaleeteddwa enkuba eyabadde ey'amaanyi nga mu mugatte 17 ku bibuga 18 bye bikoseddwa nga amaka agasoba mu 3.5 ge gaasaanyeewo. Kyokka nga tegakomye ku kusaanyaawo maka wabula n'enguudo gaazifudde migga. Omwogezi wa UN ow'ebyobulamu yategeezezza nti abantu abaakoseddwa bali mu bwetaavu obw'okusula, ebyokulya, ebyobulamu okossaako n'amazzi amayonjo. Oluvannyuma lw'okukugira kwe baateeka ku Hong Kong nga kusibuka ku bukuubagano obuli wakati wa America ne China, ebyettunzi ebweru wa Hong Kong byaserebamu nga byagwa ebitundu 5.7 ku buli 100 nga gino emiwendo gyafulumizibwa gavumenti ya Hong Kong. Kanga abatunulizi b'ebyenfuna baali basuubira nti mu bbanga ery'omwaka gumu Hong Kong ebyenfuna byayo bijja kuba biserebye okutuuka ku bitundu 8.2 ku buli 100. Ebyobusuubuzi ebiyingira Hong Kong byo byagwira ddala okusinziira ku mutendera kwe byali bisuubirwa okugwa. Nga abatunulizi b'ebyenfuna baali babisuubira okugwa ebitundu 8.7 ku buli 100 nga bwe buwumbi bwa $307. Wabula kweyongera okugwa ebitundu ebirala 4 ku buli 100. Okweyongera okusereba kuno kwava ku kukugira amawanga amalala nga Malaysia, Korea, Singapore obutaddamu kukola bya busuubuzi ne Hong Kong. Newankubadde ng'ebifulumizibwa tebinnagwanga bwe kisuubirwa abatunulizi b'ebyenfuna, waliwo ekirowoozo ekigamba nti bijja kweyongera okusereba olw'obukuubagano obukyali wakati wa America ne China. Kino kyeyolekera ddala olw'ebbula ly'emirimu eryeyongedde mu Hong Kong ekyali kisembye okulabibwako mu 2017. Obadde mulabi mulungi ow'amawulire okuva mu mawanga ag'enjawulo ng'okugakusomera mbadde Namayanja Mary. Sigala ng'olaba MRU TV akuume atakuumira mpeera Ssaabasajja Kabaka wangaali.